Kubuzaako omulungi ali ku Spark TV, Spark Girlfriends kuli tubeera tetuyingiddewo ssaawa zino zennyini bbiri ez'akawungeezi nkukulisaayo byonna by'okozeeko by'oyisizza like byonna by'otuusizzaako engalo abavudde ku masinzizo tubakulisaayo abaasabye olunaku olw'ejjo nga nze nammwe mukulikire eyo ddala. Akubuzaako si mulala Rosette Tendo, the Queen of Peace, mukyala oli intelligent guy, omubwati omusajja asalawo yanzija ku luggya. Hey! Maana kati muli eyo munyiiga mugamba ye kyeyaga kimunange naye fumbirwa weerage. Okitegedde. Naye nga njogera okubajigiza tuli ku Malakai Eco Lodge, tuli wano Kitende. Mwabateekateeka emikolo nga nze eyagivuddemu balina akafa akalungi akasanyukirwamu gwe n'omwagalo waawo abagazi propose ez'okwekweka nga temagala tubalabe like kugezaako kwesoma nga nze kale bwe muyinza okukirowooza. Malakai Eco Lodge weekwekamu n'omwagalo waawo ne mweyagala ndikugamba buli kimu kibano ku Malakai Eco Lodge balina ebyokulya ebirungi ebyokunywa ebirungi ate nga njagala okutegeeza ebireekaana bibeera wala nnyo naawe. Olunaku olwaleero nina abagenyi ku pano omusajja ow'amaanyi n'abakyala ab'amaanyi naye nga sinaba kuba banjulira njagala tugende mu topiki yaffe ey'olwaleero. Omulamu ogwaleero guli ku ngeri yakulabika bulungi, ensonga yakulabika bulungi, abakyala kulabika bulungi, kwegamba okitegeera bwe ngamba okulabika obulungi. Tulina omwami ku pano teweerabira batubulira ensonga zaabwe ddala ddala okulabika obulungi gwe ng'omukyala kya mugaso kyetegeeza endabika yo erina weegatta ku bulamu bwo ku mirimu gyo ku bufumbo ne mu mbeera eziringa ezo. Olunaku olwaleero tulina abagenyi ku panendo za kanzitandike ne yanjulire sijja nakwanjula neyanza nnyo Rose Tendo. Nkukulisaayo nnyo mu mikolo. Amanya nze Milka Irene omulungi ali ku Spark TV nange ndi musanyufu okuba wano ku Spark Girlfriends ate nga n'olunaku olwaleero bye tugenda okunyumyamuko oba okuwayamuko nsonga yaffe bakyala kulabika bulungi kubanga kintu kikulu nnyo. Abaami bavuddeyo ne beekubira omulanga ne bagamba edda abakyala mukisussizza gwe ne nkuleka ng'otadde bagiyita batya buno bw'abaana otadde ekintu ku mutwe ne nkomawo olweggulo owunya obutungulu okola teweefaako. Olwaleero nange ndi musanyufu olw'omulama gwe tugenda okuba nga tutambuliramu. Amanya nze Milka Irene. Omwami awo oba akategeeje mpa abaami ekityo oba nzikakkanemuuko oyagala nkwanjule nga ntudde oba nsobola ofukamirako awamala kati munayitweyanjulire oddeyo wakamunenga amavivi gafuuse ga bulaaka tibakubuuze bwofukamirira buli kadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Kaziwe Kapo. Nange ndiwona abakyala bano basatu balamba ndiwo bwomu ate otusobola ffenna ate ekuba kubulako omu tulabe ekya Haji okimaleyo leka baba bana kati olinako bameka wano kuba kubulayo akatebe so tetweyibaala bayinza okujjayo mu taxi gatako golese wakachigwe ekibenga kitebe ozanna ali omu mukazi bwati nze ngamba biveeko buvi nenkyayino mukama ye pozi bemugamba ti Allah yebazibwe alhamdulillah alhamdulillah akona kaize mu kisiibo okuwasabana sunna mpeera ofunayoko ku mpeera naye ate obutawasa nobeera n'omu naye ate olina musango gw'oba ozize. Omukyalo ono kasooka tweyanjulire ate mwami Kaziwe Kapo waaba asimbudde okitegeera tweyanjulire mulabi wa Spark TV. Mbalamusiza nnyo abalabi ba Spark TV neyanza nnyo okunkyaza ku Spark Girlfriends. Amanya agange nze Mrs. Nsaasibwe CEO Adorable Fashions. Oyo mukyalo anyambaliza okumala emyaka gye sibala ate n'egy'obufumbo gyonna akyanyambaza sekyo ne bwe naaba nfunye olubuto ojja kusigala tujja kwambala ate nga industry yonna ngirina mu ngalo abayimbi baani bonna abakyala abalabika obulungi ba CEO bonna
Adorable Fashions. Ku mulama gwa leero Yes. mwami Kazibe Kapo n'abakyala bendi nabo ku pano gwakulabika bulungi. Society eyina engeri gyevaluinga omulembe guno abakyala abalabika obulungi omubiri gyabwe, fashion tulinawo omukyala ono ayambaza abakyala mubiri gyabwe, endabika yammwe buviiri kati ng'akamyuka kwegamba omulembe guno eno bateese nnyo abakyala ku ngeri y'okulabika obulungi. To some point bagenze bagamba nakidyanga ani agenda okuwasanga olabika bwotyo surprisingly muna nga tenda banga bafumbiddwa nga sinaba kufumba nalowoozanga nti nno oba okulabika obulungi bwe bufumbo ate nendabanga birala kwegamba ekirungi tulina abakyala abakkiriza mu beauty at the same time tuyina omwami otuwabula ddala ekintu kyokulabika obulungi kansokere mu mbeera y'obufumbo kirina wekinsembeza okumpi n'obufumbo. Mwami Kazibe Kapo endabika ya Milka Irene bw'alabika obulungi ng'olwo obufumbo abumaze abeera tabumaze naye obufumbo kirala naye kisikiriza abeetaaga okuwasa okumusemberera kuba obufumbo ebiriyo birala ne wano ng'okyali waka birala naye okulabika kwo obulungi ne beauty eyo ey'obutonde esikiriza omusajja okujja okuga nti mbadde njala kuwasa kiyambako naye ate bw'otuukayo tokulembeza nnyo bulungi bwo kati engeri gy'oba omaze okufunibwa kubanga olaba Katonda atunda ngoye era otugoye otulungi twateeka ku display naye abagenda ozamba tebazambala nga luli ku display kubanga amaze oddufuna kitegeeza naawe bw'omala okugenda mu bufumbo ate beera ng'omukazi omufumbo omukyala omufumbo w'alina okweyisa kati ate eri empisa zikolayo nnyo mu bufumbo ne wano obulungi bwo beauty eyo n'okufaanana obulungi okwefaako kyo obanga kimuli kugamba kisikiriza busikiriza kuyingira kisikiriza okuyamba okufuna w'obeera kati bw'ogenda eri n'ofuna ebikola ebikunywerezaayo. Kambuuza omukyala ono omufumbo omukyala Nsaasibwe ofumbiddwa emyaka kati ng'emeka oba tufudde Mingi ebbanga ligenze okyali okuwoma oli eyasooka oyo yennyini gwe nasookaho gweyoyo ate ono olina omwekwata n'akubuulira ngoloza bati mwesiba alina okwekwata mwogeremu juweze Katonda wange nafumbiddwa ndi campus bantwala nkyasoma kitegeeza wafumbirwa ng'alaba ka campus gala akalabika obulungi ka petiti akambala obwebwebwo n'asikirizibwa kati kwegamba mwatuuka eri obulungi bwo buna kye bwakuyambako okufuna obufumbo oba endabikayo simanyi oba wali mu fashion by then oba nedda. Nali mbyagala nnyo ebintu by'engoye okwambala obulungi n'okulabika obulungi era be twasoma nabo bakimanyi be bamu ku basooka okubeera ne baklayant bange nga ntandiseewo Adorable Fashions naye endabika y'omukyala okulabika obulungi nti kintu kikulu nze in my view ndowooza first of all it is a confidence booster. Nti omukyala buli lwabanga alabika bulungi ne bw'oba otambula n'ebbaawo ndowooza abantu abatulaba mu kimanyi bbaawo akusoosaayo bamuwa ekitiibwa naye yes akubanga we bakutunuulira omukyala ali smart ali you look nice osikiriza n'ebbaawo afuna amaanyi agatambula naawe n'akwanjula mangu ogenda kulaba oluusi n'ebigambo ebikwanjula nga bikyuseemu okusinziira ku nyambala gy'oba oyambaddeko olwo simanyi oba mukigenderera nti oba toli smart bulungi ajja kugamba yono oba sooka ogira ogenda nzi bw'aba akwanjula ajja kugamba she's the one Okay. oba the one who did what tayongezaako mbu my beautiful naye buli wife lw'obeera smart okay. ojja kufuuka my beautiful wife my one and only omukyala wange omulungi maama w'abaana ebigambo bigenda byeyongerako naye wali kiba summarized nnyo she's the one Milka Irene kati bw'oba nandiyagaddemu naye kati Milka leka twogere ku bawala abalabika obulungi nga tebannafumbirwa kiki ekikyagaanye kikyagaanye oba maybe abantu batutya or something yes omuntu ayinza okugamba nti kati oyo nga bwe mupima mu wiigi nviiri ngatto biki ajja kunsaba kiwiigi ekyakakadde either way
omukyala yenna olina okulabika obulungi nti si bufumbo bwokka ne ku mulimu gy'olaga ate si kwambala kukka wabula n'engeri gye weefaako nga ggwe omwana ow'obuwala okulabika obulungi kintu kikulu nnyo okimanyi osobola okulemerwa okufuna omulimu lwa ndabikayo oba nnyambalayo basobola n'okubawunsinga somewhere lwa nnyambala so ekintu kiri nti oyambadde otya mu kifo gy'olaga mu kkanisa oyambadde otya muzikiti oyambadde otya weewaawo tuyinza okwagala okulabika obulungi batulina okumanya nti okulabika obulungi oba ennyambala ate eyina ewantu weekola ki weyeetaagisa oba okitegeera kale I'm also thinking nti omuwala yenna atannagenda mu bufumbo olina okwefaako ennyo oluli abakyala b'olabye nti akeera ku makya ne bamugamba bagenda kukuwasa and the goal is sala weight olabika bulungi mu gawuni oba salako omubiri ozaale oba kola ki so omuntu olina okwefaako generally sinti because of something oba because nti oyagala kufumbirwa oba oyagala kuzaala oba omulimu baki but gwe ng'omuntu endabika ye nawe kirungi nayo weenyumire otule mu mirror ogambe Milka is that you? Yes. Yeah. Kakati ku nsonga eyo mwamikazi bwe omuntu yandyebuuzizza ko okulabika obulungi kufaanana kutya alina kyayogeddeko nti olumu tulowooza tuli mu kulabika bulungi kumbe byolabisa obulungi bikwonoonedde kati nanjagadde okumanya ndabika obulungi nyambale bulungi nkole like obulungi buli butya bwe butya bwo waliwo obulungi obw'omuntu bwo tebuvaawo obw'omuntu we yazaalibwa obwo bwo Katonda ye yabukola waliwo obulungi obw'okwefaako nga ggwe naye waliwo abasussa tutya omuntu akuyitako n'ogamba tenti yeegenda yambaga kwegamba ng'asussizza okumyasi nga yeetaddeko ebintu bingi nnyo kakati omuntu yeeteekako ebintu ebingi ennyo abantu abasinga bamulabira mu basire queen bamulabira mugamba nti musege kanotinge kati wano nninga sire queen oba ntonize awumala Milka okay awumala wawe ku mmoloka z'abasajja b'e Masaka ezo bazipimpinga kwegamba neeva mu mbeera y'obuntu oluusi n'ekitiibwa kyekitiibwa ky'ebbeeyi y'emmoloka ye n'akikola ki n'akyonoona ng'asussizza kati waliwo n'omuntu mu butuufu ebintu nga okwebyula kususse nnyo kuyisizza abantu bwe balina okumulaba ate ne byonoona bona kubanga kiri ennyambala etera kujjayo self reflection nti gwani kati yeno ensonga gyali mu kuga nti neekutiisa ate nalowooza tonabatuuka kusetolinga n'agamba oyo kati oyo ava mu mabaala wankubadde sijakusanza n'agamba oyo tava kati mu mabaala kati abo bandongo oyo n'omukyaza avaawo na firiji agamba oyo oyo omutambulizaako eriiso simutagenda naye kakati waliwo kyokola ne kisukka bususi okufaana obulungi ku kintu kirungi naye tolina kukikola kuyisa ate kwegamba kubyonoona byowadde ofaanayo bulungi okubitta abantu babitta nga buli kintu kyonna kyamanyi nti kifaananya bulungi omubiri gwe buli kimu yakikoze eriiso lya bbulu n'abeerawo ng'afaanana nga wena vira mu kyalo kasaba bagamba nti omuntu oyo awummula ku butuli ku mubiri gwe eriiso liwummule ennyindo opummule okutu kuwummule omumwa muwummule olulimi luwummule gwe mwannyoko bw'akutuma n'agamba genda ondabira omuwala oyo aba yeetaaga obufumbo ovaayo n'omugamba nti tumutwale era ogamba muleke ne bw'oba toyogedde naye okoma naye n'ogamba naye muleke abo be mwagala okyakala nabo ensonga lwaki abakyala bano bagezaako n'obyefuula ekyo kirungi nnyo abakazi b'okubbi kisibeeka abantu abapangisa n'abantu bogenda nabo mu mmoloka z'empaka abagenda mu motoka z'empaka bebafaana weebali ennyambala yaabwe togisobola etya gimenyemenyemu omusanga ayambadde kabayika kumpi nga kati sivumira mmoloka za mpaka naye abantu ebifaananyi byendaba abantu abatera okubayo kumpi baba bwereere ng'olaba ebiri munda bayika buli kimu akikoze kuno kuliko ttatu kwegamba
kakati abasajja baagala nnyo abantu ab'engeri bwe batu naye n'omugamba nti muwase kale tasobola kati zawe neebuuliza kubanga mwe abali mu kutuleetera ffe ababadde nga tetubikola tokyegomba anti kaakati bwe naaba sibikoze ate n'ogenda n'oli abikoze kakati ndi mukubuulira n'oli bambi mwana muto ye yakayingira leero luno kamundaaliki buulirira taatambulira ekimu ku bintu ebitakunobyanga obwenzi kibi bayigawe naye tekikujjanga mu bufumbo anti ogenda kusiiba ofumbirwa kolodde byange sigamba obwenzi bubi ze kaabe mwana wange tayinza vayo naga nti nakutte message mu simu y'omusajja anvuddeyo era mugabo gemala kulya ku mmere nkuzeeyo kuba batalina nsonga manya bumanya ajja kusiiba afumbirwa sibi ebirwadde byendi no mukugamba waliwo ebintu Katonda ng'ayamba buyambi okusigala ng'abantu abo beebuulirira bo nga mu butulusi bavubuka kubanga biriko time kakati ffe ngene emyaka gyaffe mwe tuli mukazi waba yakuwangula wankubadde obyagala nnyo aba yakuwangula mu birowoozo byagala omubiri gwakoowa n'otuuka n'ogamba kati mwe muli myaka ejjakoowa kati nze okyasobola okuŋŋamba tugenda mu motoka zampaka tugenda mbala tumalayo nnaku nnya ng'ofa kyenyo kugamba mukama wange babeera babyagala olumama yakayinza oba nayagala atuleko ntuuka abakyala abafumbo tebatya nkugamba mukama wange sijja gendayo kati ekintu ky'obwenzi bw'abasajja kugamba ba ngamba oba baabaki kati kya bulijjo tukigumire sikyandibadde kya bulijjo naye ogw'omuze gwe gusinga obungi tukoze tutya endwadde naffe twende tusaasanye babiri tukisabire obufumbo bwogenda kuba obwonoonye kubanga weŋŋambire endwadde n'ebyatu bikole kibi nnyo nkugambye si bulungi era siina gwe mbwagaliza nti agenda abukole naye nkugee tebukunobyanga sigala ng'oyogera ne munno naye musooke munsabire kubanga nze obwenzi tebulijja kubeerayo mu maka gange ekirungi gwe wabugoba kati mukazi wo era bintu bingi nnyo ze byendaba abakazi bambi nga balowooza nti bye olaba omuntu obutatambula na mukazi we siga nti abatamwagala ye muntu mu nsi gwasinga okulowooza n'okwagala naye nga lwaki oba tontwala mu mikwano gyo oluusi no tatambula abafaanana bulungi ne balina ebifo omanyi mwamikazi we kapo nze obuzibu bwe nnina omusajja okera ku makya naga nti mukyala oba munene or something n'afuna omwana omuwala kapotable n'akagulira olugoye n'akagulira engato n'akakozesa enjala n'akanyiriza okitegeera ne kalabika bulungi naye ng'oweewaka tasobodde ku kizimuweeza enviiri bwamusaba oweeza enviiri amugamba nina okugula amata g'omwana oyaba n'empisa embi oyo omusajja oyaba mu naye babikola abamu abasinga ati mwe mutugattika si buli alina ekirevu nti mwami kaakati awo wennyini mwamikazi bw'ekkapo tugenda okuwumuliramu katono tugenda kubanga tukomawo okugambye ekiri waneeno naye tukatumulemu katono tukoma mbakulisaayo mukuwumulamu okwo kwe tubaddemu njagala okubanyonya nti ebeera backstage eno kibeera kika babeera batubuulirira we bagezaako ate okupana okuli mwamikazi bw'ekkapo nja kuvaanira ndowooza nga ndi mukyala wa ddala ddala ajjudde naye nga kulaba gwe tubaddeyo gwakulabika bulungi ntegeeza ku mubiri gwo abakyala kankyefasizing mufudde nnyo ku feesi ebyana ebigaana olubuto oluganye sibavuma naye like olubuto oluganye amakudde back fat kugamba akafeesi ne kanyirira naye ng'ebirala so bakazi bannange obulungi bwe twogera kuva kuki paka wa kati mugenda gamba mbalangira ate ng'ebintu nze mbitunda sibalangira olaba nga akabuto kayiseemu jjawo ngambe Rose jagadagala likola ki lisala lubuto mbeere nga ndikuwa abasajja baneno bazibu batuzaalamu ate era be baagala tusigale nga tukyafaanagana okitegeera mwamikazi b'ekkapo muteese pressure ku bakazi okulabika obulungi naye njagala okubabuuza mmwe abasajja endabika kati kambuze mu abakyala endabika y'omusajja erina kyebongerako
n'omulaba omusajja nga muhanka alabika bulungi awunya bulungi kwegamba yenna nga kalina kuzobe kuba ne ku gundi ne ku foundation sebo nga batambula basala ekirevu ne bakifuuyiramu butegedde obwe beefuuyiramu agamba n'omutu yangali anga kibange ekya kibirige mukyala erinnya lijja kugaana naye kaakuyitedde mumanyi lya Rina omwami wo endabika erina kyekwongerako nga ggwe nnyo kubanga ekisooka kya byonna okulabika obulungi kireflectinga self love omuntu ogaba ky'oyina nti w'otunulira omuntu nga teyeeyagala gw'anaakuwa kwagala ki kyekisooka okujja ye kennyini nga ye teyeeyagala teyeefaako kwegamba yeefeeka ati omusajja nkube ekijiini kyange ntaka akatishaati kiwedde ke wategese kaakati okwefaako kw'abasajja kuli mu mitendera mingi nti tosobola kufuluma n'oŋŋamba nti weefaako ng'ebirevu byamera bikoma eri enjala zifaanana bubi oyamba nedda saluuni gye ziri naawe batugambye enjala z'omusajja mukazi yazisala bannemba ku mulembe guno saluuni gye ziri bannange saluuni gye ziri saluuni gye ziri ezo ezirabirira abasajja n'abakyala kaakati ate tuli ku mulimu ate tuveeyo tudde mu njala kati olwo abakazi abakozi weetereeze neetereeze tujje nga tayaari si bwe kiri kaakati nze nzikiriza nti omuntu ogaba ky'olina bw'oba teweeyagala omwana wa munne ogenda muwa mukwano ki oba ogenda mwagala otya nga naawe kennyini teweeyagala ate ng'okweyagala kutandikira ku ggwe newe n'oyagala omubiri gwo endabikayo buli kimu kozi tosobola kuŋŋamba nti weeyagala ng'ebirevu bikomeeri abasajja bagamba mubapiika ekyeggulo bunno mubapiika ekyeggulo bagejja embuto abakazi abaati babalaba we baŋŋamba babapiika ekyeggulo bunno bagejja embuto abakazi abaati babalaba era baŋŋamba nti abakazi musanyukira nnyo abasajja balabika obubi kubanga oba omuliko wekka bogenda mu jimu nga gamukwanirayo mukwanirayo vaayo ogenda mu sawuna ayagala kwesigaliza kisajja kye ogwa bakimuziririre ekyo kikyamu ensonga oyinza gyogerako ennaku zino ebintu byakyuka abaami beerabirira era bw'oba omusajja bw'oli ku Spark TV olunaku olwaleero nga tosala njala tosenya ayogera kusenya akamwa like abantu olina okuba fresh kaleekaana okunaaba bakukaka bukasi oba okitegeera gula ka deodorant kuba kati nga bw'oyagala omukyala alabika obulungi naffe tunyumirwa ng'omusajja alabika bulungi gwe tonyumirwa kulaba musajja ng'alina 6 pack abaami bano bata self confidence z'abakyala namugamba ozadde sala omubiri olya nnyo emmere abakyala bw'otunuulira kati gyms zijjuddemu abakyala beefaako so tusaba n'abaami baffe bakola ki bavuga obugaali mundo weekends zonna gym ezisinga zijjudde bakyala because pressure nga bwe wayogedde eva w'abaami naye n'abaami nabo kiba kirungi nti nabo bw'alaba ng'agezze aleese olubuto akapotrayinga genda osaleko kabiri tekiyamba gwe wekka kikuyamba ne wali mu nsonga z'amaka yes kuba endabika eno esse nnyo amaka oba tosobola kupafominga ako kayisizaawo zatanafumbirwa no tubiraba bitula ne mikwano gyaffe emifumbo n'alaba muzanya na firimu we experience those things so I'm thinking kitta nnyo amaka omuntu nga tosikiriza omuntu munnaabeeraawo kwegamba even before marriage abavuuka batukwana n'ogenda ewuwe omukyalidde kuŋŋambye kumukyalira si birala n'osanga ng'ennyumba ye yonna nange abasajja ngirina ali awo ziwunya and being dirty waliwo omusajja gwolaba nga tasobola kupositioninga bulungi kakushoni ako n'akateeka wali naye nga lisiti wayonjo wali clean naye gwe waliwo omusajja gw'osanga ekiyigo kyagegera amasuuka galiko ebipaapi ganaye n'akuleeta mu buliri bwe bumu waliwo turn-off ebeerawo ku basajja ng'abo and they feel it is our responsibility nga tukyedeetinga kugamba nzija kugogolera ewuwo ate naawe aba osanze ayonjeza kegeja bamanyi nti ojja
ategekedde abagenyi anabyako abazimbi lwaki abasajja tebagala kunaamwami kazibe kaponga sinaba kukyerabira muganda wange biveeko ate abakazi bamanyi n'okukuba n'okwewaga mu bwakezeeyo nafe abakazi katonda wange olimba naawe feme by'obutungulu awo nga wakadda omukazi nawunya obutungulu maybe bano abayonsa but it's a rare case naye nga lwaki osembe yabbaawo ng'omanyi nti olina okyawunya obutungulu mbadde mufumbira obujja munnaye abakazi abasinga amanya ekinaakuba omutima era olaba ng'akwewala olaba omuntu ng'asibye yeetawula bino abantu bye babeera bayiriba mu tawuni era omulaba nga oli ajja oluusi akamala okunaabako kwegamba ng'alina kyeyeewala naye sikiwa nti wakyaliyo eyo enfumba ey'okutuuka nga wenawe ofumbye entuuyo n'ekulukuta kuva eno paka eno n'owunya n'okyuma enfumba tekyaliyo mbeera yo yateera waliwo wakyalina sibe sigiri ku zubalaza sigiri osobola okufumba ku sigiri n'avayo ng'alinga omuntu eyeeyagala tosobola kuŋŋamba nti ofumba wenna ne weesiiga n'okyafuwala nedda waliwo lwe bakyuka ne babivaako mukyala kampolerezeeko ku bakazi abo babeera n'emirimu n'abaana abakazi abo watuukira okufumba n'afaana bw'atyo era oluusi naawe omusajja oluusi babugayaavu olumu mu ggwe mu kupakasa nga tewamuteerawo biteekwa kumuyambako butatuuya nate kwenkana bw'atyo gwe lwaki olowooza nti ajja kuba simaati ng'ebintu by'oyina ewaka tebimusobozesa ekinaabiro munaabakiro tewali buyumba bwemupangisa tekuli kinaabiro ate muli ku mizigo munaabakiro nogenda ng'olumu omusaasiramu buli muntu ku levo ye asobola okubeera omuyonjo asobola okulabika obulungi kubanga si nti buli alina ssente oba abalina ssente bokka nti be balina okulabika obulungi naye waliyo n'abasajja nze manyi abakazi nga bali mizigo gino egya layini obulungi naye ng'omukyala akuuta ekidomola nekigwerera n'okugwerera ne bakikuba n'ekyapa ne wansi ne bambazaamu ekirala naye ng'ekidomola kitukula ng'akasiripa katukula ng'akasiripa katukula nga naye kennyini oyo aba muyonjo naturally waliwo abakyafu nga ne bwomuwa ebirungi buli muntu ku levo ye asobola okulabika n'abakazi mulimu abakyafu ddala nga ne babeera bali mu kisenge mu bino ebintu by'abantu abakulu nga mukyafu nga takyamanyi na bintu bye bitereeza bba gy'abiteeka munzike zakwatakwata bukwasikwasi oba akutte nawe naku zino baleeteraabiro mu nyumba nze kyenjagala okumanya oba kasweta kamwa olaba bw'ojjayo empapula z'omusajja byapa n'obikozesa mwemwebawulira abantu bakyafu nno abakyala era bonna esayidi zombi naye omuntu omuyonjo ne bw'obanga omuntu batambula naye butambuzi kizibu nnyo okutambula n'omukazi ne muva e Kampala w'omulabira obuyonjo ne muyingira Mbalala eyo lyantonde esayidi eyo nga tannatuukaga nti kyamako ku mafuta ngende ngireetereko wakiraga ngenda kufuuyisa nenamanya nti waliyo amazzi naye olaba omuntu wagabuga yimirira nfuke n'ayingiramu akabira tegera mukyafu yaddogama nti aguleyo amazzi nafuulukayo n'atuula nemweyongerayo ono kika mwana ono wange mando ennaku zino ebintu byakyukamu tulina buno liner ati omulaba nti takayina nga n'akasawo akalese bugendera mu mabeere mwine tumuzikiza awezeyo ka story omwami omu yali musiraamu yatwala girlfriend we bali era long trip tebatuuka mu kibira mugamba njagala ku easinga n'agenda mukakati omusajja yali agenda nga ogenze nti ngeze kati balina amazzi mu mmotoka we kati omwana ayitawo kati nadda
kati manya abantu abavuga long trips bayina emizeezeze gyabwe egyo mu motoka namugamba tuulako eri emabega nga awulya kimuweddeko nga takyassa kati manyi nogera tugeze kugenda Kigali I usually do that nemuvuga omukazi oba otuyaniridde kati agenze bwatyo ngera bwagambye akasawo akalese agenda okudda afulumye nga bwabadde mbu yawulira nga lwakirowooza ayongera mu mutama namugamba agenda mu trip yafako olwo muntu ayinza okwebikira. Rose wagenze n'ogamba nti abami batadde ku pressure okulabika obulungi. Kino njagala kibuuza mwamikazi we kapo abakyala ekintu kino kye mugamba nti tukwata mu kizigo mwenga abami kibayisa batya omukyala okukyusa kkala bubi nnyo lwaki ate mwabagala abakyala abeeru brown thighs kakati nze ndowooza abalala simanyi naye abaami benjogera nabo siwulira waawaana mukazi yeyerusa simuwulirangawo gwe ntudde n'agamba nti singa nfunayo kaakawala akeeyerusa oyo ye simuwulirangako ebbanga mwagala bali kunnakyo ayagalanga bwe wakula ate no banne abantu awo wenyini mwamikazi njagala tutandikiraawo tugenda kuwumulamu katono tugenda kuba tukomawo tovaawo. Aha bannange nkukulisaayo omukuumulako okwo ke tubaddemu njagala okukakasa tukyagendera ddala mu maaso ensonga ya bulungi ensonga ya kulabika bulungi ensonga ya butanaaba naye lwaki temunaaba mazima ddala akantu ako naye owaaye bwe tugendedde mukuumulako mwamikazi be ng'ayina ensonga gya Tanya ne Milka Irene lwakuba mwavudde mangu gye twabadde nawe wagambye si buli muntu gw'olaba ng'ayina ebirevu nti mwami mugenda ne mufumbirwa abasajja nga mu yesimu tainaamu elementi ya bufumbo. Omuntu atalina elementi ya bufumbo muneka abe mukazi oba musajja amenya. Nga mu ye tainaamu seetonda seegayirira kati omuntu oyo aba talina elementi ya bufumbo. Kati nga tamanyi yo nti nno beetonda kye basobeza tamanyi nti beegayirirako tamanyi nti basaba kati gwe ate nga gw'oyina naye ng'oyo naye ajja abamenya abagambo muŋŋambire ku mukyala wange oba omwami wange. Oyo baba tebajja mugamba kuterera nti ajja kuterera wabula ekyokusalawo kyo kuba kwawukana naye bw'obanga byakola tokkiriza kuba tebijja kukyuka ebbanga yonna kati yoyo kakati n'abantu bano nga bwe mugende nti abasajja oyagala omusajja akulabikira obulungi teri muntu atenyumiriza mu munne abasajja ate nabo ndaba bangi ng'asinga kufa ku mukazi we n'agulira omukazi engoye n'amusibisa enviiri akaziga akalungi akamuwa n'asooka ye agula essaati y'okuwirubaalo. Nene osobola okubanga nga olabika bulungi. Essaati ya wirubaalo eyo erina beesaana teweekubako njawulo. Bw'ogulirayo omukazi w'ekiteteeyi kya mitwalo 3 naawe essaati ye 10 komawo nayo. Takuleka nnyo mu by'okunyirira bagenda mutwala totakuleka nta 2 naawe gezaako ssebo mutambulira wamu. Nga naye yennyini bwakutunyagamba bwe mugayalirira bamutwala mwenna buli omu abe nga yeeraliikira munne naye gwe weefaananiza oti oyambadde ekigato kigize kiti bw'atambula naye ng'awulira omukazi natandika okugamba oba ononsangayo ku mukolo ayagala kutuuka yekka naye ng'ensonga tagikuwa olabika weekonyiza ononsangayo abafumba ababiri okuwangaaligana buli omu ayina buli kaseera okulaba nga balinga gwe bagenda okuntwalako nga nawe kanyini ate bondaba bwoti oyina okukuba akasimu okumanya wendi tebantwala kweganga buli omu alaba nti buli omu akyalina chance efuna omulala naye gwe noba ne munno ng'olabirira omukyala gwe teweefaako ng'ono bwagambye nti olubuto lw'omusajja mbuno tubeera tuprotectinga byaffe ng'alinga amize munne kyandibadde kirungi we muba bafumbo ne muba nga mujiminga mwenna engoye mushopinga mwenna kintu bwekityo musobola ati ndimukola jimu mu kifo kimu okusinziira buli omu gy'akolera n'obudde ki bw'afuna osobola obwanga omwami annyuka kiro nga jimu agitandika essaawa 2 ate ng'omukyala annyuka misana nga ye asobola ogenda n'akola
olusi abasajja balina jimu zeziri nga olusi wala bakola eri ku mirimu ng'ate omukyala alina kajimu akali okumpi ne waasula kwegamba naye okwefaako kubeere kwa buli muntu ate naawe omusajja leka kulowooza mukazi wange anyirira nga gwofaananga bw'olabye nedda ajja kulaba abanyirira obusabuvubuka gye buli bukoze emibiri ate bwe tubeesibako nti mwami kano kayinza okukukolera nti omukazi amumanyira aŋŋamba kyangende mu jimu agezaako kunzikakkanya sinze namuwasa agezaako okukola ki kukakkanya mbwe tubagambako nti kati for example yaba tamanyi bwe baagala muntu mukyala we aba akwagala bwagazi n'akuwabulamu kiringa omuntu okulaba nga oliisi oli ateekayo kebbuba eri munne nze saagala kumpubira kakati bannange kati omuntu aba akwagala bwagazi omuntu we tebamutwala ate nga gwogamba nze saagala kumpubira kakati okwagala okwo kuba kugenda kuba mu ngeri ki mugenda kubaawo mutya mukazi wo nosanga omuntu baba mukubidde essimu nze tebambuuza gye ndi nga musajja tebakubuuza gy'oli ate we batyo we bali tekisoboka omuntu nga muli bafumba okujja nga wayingira mu kyotamanyi obufumba abantu nsiba mbagamba kwekendeezaako ku mirembe yes leka obufumbo bw'oyingira kwekendeeza ku mirembe sikufuna mirembe kwekendeezaako utegeeza ki balemanyi kufuna ssanyu osobola okusanga omuntu nga gobadde omanyi ogendako awutu n'ogenda okuba ebibbaala era ng'obyagala olowooza obireka lwa mirembe nti oba okyagala okireka n'emirembe omwami alina okunsanga ewaka obufumbo kuleka kyoyagala ku lwa munno gomanye abantu abavudde ku mwenge ku lw'abantu naga mukazi waye tagwagala ngezaako guleka abantu bavudde ku sigala naye ng'amwagala ng'awuli eddooko limutta wano nammwe abakazi mulina bye muleka musuddewo emikwano gyammwe kuba babba bammwe bwe bagenda nti bwofumba oli yafumbiddwa lwanasigala n'ogubinja nga gwonna bwe gujjewa naye nga wakikola okya naye ng'olowooza towulya mulinga omiisinga kagenda busobola omuntu yenna olina okuleka ebimu talina kwerekereza buli kimu nedda olina okwesigaza ekirungi kasi omusajja nga tanaba kugamba kino kite gwe wenyini ne weebuulirira olwomusa okugamba okuwasiza bakusipaaka bamufirimu bakulozi sikinikiniki ekyo kyanjawulo naawe ogamba nfumbiddwa kati nabyembalamu kino kankirekeko kino kati yes gwe wenyini nyini nga tebakukase obufumbo bw'oyingiridde nga sikakiddwa naye katono kamubuli ekigambo kimu katono muto togatta emikwano ne mubbaawo kale togeze olunaku n'olumu nti mikwano gya bbaawo gifuuke emikwano gyo egyo gijje surprise bagenda kukola baby shower bawe enamba mikwano gyo nagyo gijjo n'egyoli gijje kasa mugatte emikwano temugenda kuggwawo ŋŋambo waka kubanga bwe nkukubira nga tokwata nga nkubira ono oyo mukubira takwata muli mwenna kati mba simaze okubega ate bannaye bahate mukyansemberedde naye awo wennyini nnyini njagala mpolerezeeko ne ku bakyala oba ku bawala abali eyo nga bambi okulabikako obulungi si foundation si kakowekowe si biki nga yenywera ekicupa kye eky'amazzi neesiga kalweizi ke n'asiba akatutwa ke n'asigala nga alabika bw'ati it is still okay my dear tewe stressinga na bipawuda ffe tulina bizibu byaffe muganda wange wiigi eyakakadde oba togisobola gazalandi ekyesa tusobola okutulako obulungi kwegamba kale kijja kwokya naye omuntu neyeegagambulako ebintu n'ayingira ekisenga akasawo ne kajjula kati era kyovudde olaba bibadde ku ye awo njagala okubuuza najjayo bukowekowe najjayo kino temwagala bawala bali artificial waliwo ebintu ebisukka obungi kati awo njagala kubabuuza mikwano gyange omuntu atasobodde kwepamparinga wigi za bbeeyi ngoye za Deribo Fashions kale si za bbeeyi nnyo naye akoze atya okubeera confident enough ng'omukyala oba ng'omuwala okubanga naye endabika ye si kyekintu kyokka ekimutuusa ku success kyentegeeza mu bufumbo mu kufuna emirimu omuwala ali eyo atulaba nga gyali eyo bambi asobola standards z'asobodde biki ebya bisobola omumotivating okubeera omukyala ow'enjawulo omuwala ow'enjawulo besides the appearance and the looks
ngamba ekisooka kya byonna kweyagala n'okwekiririzaamu. Olina okwekiririzaamu no matter the level, no matter the class, olina okwekiririzaamu. Kubanga nze nzikiriza nti we natandikira okukola, bayira natandika ne capital mutini nnyo, bba wange yampa $50,000 Adorable kwe yava. Nga nina okupangisaako akafo, ngule buddami, nshoppinge ne kwezo. So $50,000 si kintu kinene nnyo, naye nalina okwekiririzaamu. Ate womala okwekiririzaamu n'abalala bakukiririzaamu. Kuba nze nayambalanga obugoye bwange ku mubs, ng'ojja kusanga ng'abantu bonna bakubuuza tosobola kunfunira busikaati weebuti. Naye nga okatetenkanyiza n'ogatta akazi. Zaali za 2,000. Yes. Ngenda muwino ne ngula sikaati za 2,000. Ne ngula akatopu ka 1,500 si 3,500. Naye ng'enviiri zo nina okusiba bulungi ekiswahili kyange kye nali nategeera kapenso. Kikunyumira. Ogumu ekitundu. N'ogenda okulaba nga buli omu akoze eki. Era nze nagenda okuva ku kampasi nga nkoze bizinesi. Nga ndi muna bizinesi ali serious mu kuguza banange engoye. Nti ogenda mu wino n'obijayo. So ekisooka kya byonna olina okwekiririzaamu. Buli lwekiririzaamu n'abalala bajja kukukiririzaamu. Nze kyendaba. Milka Irene. Yes. Myths ki oba kivunula ntya ebintu bye boogera naye nga si bituufu ku bulungi. For example, nti obulungi atali mulungi tajja kufumbirwa. Like bintu ki bemuli eyo mu society, omuwala omwe ebiyinza obba nga bimulese emabega nga yandibadde beta, naye olw'okuba ziri eŋŋombo ze boogera ezitali ntuufu ku balungi zimukyamusibye emabega. Ekisookera ddala kiri kye boogera kye nayogeddeko okusooka ekyokweyerusa and all that. Feel confident mu kala yo gy'olina. Okitegeera wabeerawo omuntu ajja okulabamu eyo kala ataakusiime ataakugye ku luggya. Ekirala abaana b'ennaku zino balina pressure ya nnyashi. Tulabye abaana abawala abafudde nga baagala genda kukola surgeries, kuteekako mabeere, kusala lubuto, kuteekako kabina. Kakkana teweeteeka ku pressure. Mwogwo omubiri gwogwo kasita ogwambaza n'onyirira n'obeera muyonjo ne bw'oba olina akasikaati kamu n'okajjamu n'okooza oba okitegeera. Bino ebintu byonna byonna bye batulimba bannalulungi abalina olusinga abafaanana batya, era gwe wabeerayo owuwo ate ng'ajja kukwagala n'ebya ddala oba okitegeera. Ate bw'anaakwagala ajja kutuusa ku kiri ky'okola ki ky'oyagala. So bino ebintu bye bagamba nti atalina figa waakufa, atalina kola ki, atalina kitumbwe, n'obeerawo ku pressure. Nze ndowooza abantu bakakkane. Mwami Kazibwe Kapo, biki by'olaba twepamparingamu nga tweyogeza naye nga mmwe mututunuulira bwesu ne mugamba banno beepanga ki nga sina bye twagala ku muntu. Ku bakazi maye tukola ebintu bingi ku lwammwe. Tukola ebintu bingi, tweyerusiza, twambadde obubina, mu butugulira n'okubugula n'ongamba akabina ko tokeerabira jangu. Kati ate mba nakuwasa nti nga njagala akabina ne mpasa atakayina. Anti nakulabye no bigula n'ow'amabina. Kubanga Katonda kye yatuyambako omusajja ne baba mwava atya asobola okufuna omukazi mu kirooto kye gw'ayagala. Kubanga buli okujjako asajja abasinga tebamanyi wajje bakwana bakazi. Abakazi gye bali nga gwe omunyooma kuba atambuza katogo. Naye nga omusajja naye nga wamufuddeko muggo gwennyini. Muntu ayeetegeeza gwe nga wakirabye dda. Naye kati nga muyitirivu naye ng'omuntu obanga ye yasalawo okukwana mirimu gye bakola nga kyekimutawaanya. Naye buli musajja asobola okufuna omukyala amufaananira obulungi. So tufiira bwereere. Abakazi bingi bye bakola nga kati nga nze saagala kizigo. Siyinza kuddira mukazi wange nemusanga nakabina ako kebana nesikasuula. Anti oba wankwanye nkalina kati mpozi ng'olina bw'obwambalira abalala. Kubanga nze nakwana oli bw'otyo kyekyo kimala. Ate kyakiri kye mbadde mwogerako ekyengoye
olugoye lunyuma kutuuka bwekiri emikolo gy'abagaga gisinga okubaako abantu abalinga abeezingiridde essuuka naye ng'olugoye lwabukadde busatu kituufu osooka ddunnyonnyola nno temundabiraawo ng'ate dda kyekituufu naye nga baaba akweya bukweya nti n'ogamba banna n'otuuka mu bantu tebalina dde nusu 10 nga mune banyumye nga beegassegase ng'amanyi bwe bambala amanyi ebimutuuka okwambala kwonna ebintu bikunyumira kutuuka naye nga abasajja kyembagamba kyabakazi mu abakyala buli musajja asobola okufuna omukyala gw'ayagala gw'omufuula ky'oyagala bino ebyenkula y'omubiri okuggyako nga be bali beŋŋambye nti wakula toli mufumbo muggwe abasajja amu balowooza nti bw'anaawasa mukazi we nti era ajja muzaalamu abaana 2 3 asigale nga yakulanga bw'abadde gwemanya nti bikyukamu nemanya nti gw'omwewagulidde ekifaananyi mutwe sigaza ekyakali kakazi kaakaasooka ajja kunyumira naye nga manya nti bw'avaamu abaana bakyukamu tolina kyoyinza kukola kakati nno obudde butukutte naye nga njagala okubasuubiza nteeka okubakyaza twogere paka mu bigambo bitono nnyo tugenda kuba tusibula abalabi ba Spark TV tubeyanjulire bye tukola ne gye bayinza otusanga noza kantandike ne Milka Irene. Okay, neyanza Rose. Omuntu atulaba ku Spark TV nze kyenkusibira olunaku olwaleero wekkiririzeemu mu ekyo kyonna ky'oli oba oli mweru oba oli muddugavu ekyo Mukama kye yakuwa ky'oba ofaako okimaintaininge bw'aba yakuwa kasaati kamu kooze kajeekeko kalabike bulungi kagolole Mukama bw'anaakuwandulako eddusu n'akuteeka ate ku level endala ate olujja kuba lugero lulala naye for now feel comfortable mu ekyo ekifaananyi Mukama kye yakutondamu mwami kazi we ebigambo bitono nnyo tusibule omulabi wa Spark TV. Abakyala okusinga okuma obufumbo bwammwe kyembagamba mwe basajja bammwe emirembe bane basajja basabye yes basajja muwe mirembe buli muntu ayagala gyavudde okutegana n'ensomusika ebitogi nga kuno anoonya mube bulungi aleke kusanga nga nawe kennyini atolinga ttimbe waka gwe muwe mirembe teri muntu atayagala mirembe ekirala mufaananire bulungi mufaananire bulungi amaaso ge galeke kumangamanga buli kaseera muleka kulowooza nti namufuna twemanyira temwemanyira tomanyira bbaawo aleke kumanyiza maaso omuntu waliwo omuntu sseba akakyala nga bulodde kakwewuunyisa era nawe n'omugamba nno mbadde sikutegedde kakati yembeera yeetaagisa ewaka ebyo byamwami kazibe kapo Rina nga tukomekereza abantu programu bakuwe bizinesi osangibwawa nze nsangibwa ku Galilaya level 6 edduuka 49293 Adorable Fashions then n'entinda kwemesa complex opposite Kampala Independent Hospital edduuka lili S05 Adorable Fashions entinda tupangisa engoye z'emikolo ate n'okutunda ku Galilaya tulinayo casual section ne party section tutunda engoye ate ne tupangisa ez'emikolo then mu casual ojja kusangayo ebiteeteeyi outfit bweziti ebiteeteeyi empale buli kimu kyonna ladies garments zonna ozifuna ku Adorable Fashions ate mu quality ennungi tufanye ku kigambo quality ku Adorable Fashions ye recently nalaba omukyala ng'apostinze n'agamba nti yatugulako olugoye 2003 nga lukyali lungi ng'alwambadde n'ensanyuka nnyo so muje mutuwagire ku Adorable Fashions baagala nnyo oyo Adorable Fashions bulijjo muba ku baana eno nga mugamba bannange oba oyo omukyala kati yatya omukyala gwendabye alina engoye ng'osooza mbalira omwaka nga teziggwayo simuwaana yes Mukama yetu yakimuwamu naye omukisa Rosette Seno lyerinnya mukyala omufumbo omubwatsi kanja kibakuba yes the queen of peace omukyala w'omwami emirembe kitegedde naye kirinde lw'olijja n'otabyogera ennaku zino takyabyogera waliwo temumpaana bigambo wamu omwami wange ngenda kuwaana pakala sigomanya omusajja okusasula ente n'amaana agamba nno sikomawo paka mu kyaki ndeka taata wamma mwebale kubeera ku Spark TV Spark Girlfriends tuli ku
Malakai Ecolode kitende njagala okubajjukiza nti akafo kano kasirifu kalabika bulungi kwegamba kyekifo kyobeera muno olyango olina emirembe tushootingidde wano for a long time but we are never interrupted so just imagine ng'oli wano eno n'omwagalwa oba ne family oba n'abantu bo balina ebisulo balina reception balina ebintu ebyenjawulo banoonya ku website yaabwe beba Malakai Ecolode Spark TV kwe tubadde Spark Girlfriends tulina repeat ku ssaawa 9 olunaku lwa Wednesday Yesu batosobodde kulaba eno obango kasanze kaggwa ku Wednesday ku ssaawa 9 tugenda kubangira weetuli tuyanza nnyo okutambula naffe njagala okubajjukiza nti Spark Girlfriends ye TV erwanirira eddembe lyo ate wamu n'eryange tukwatagane Sunday ja mweraba